nibango wa minister kati bawe yali osana wine sanja wina mu wa speaker ati sio kizanya kiba kya buli azamanya ani chairman wa party ya NRM president yule kavuta Museveni chairman owa party namba nze nange ne wembazi kiba kya buli azamanya okukwata no semba omuntu atanaba kusala dio kudda mumwe direct kikola bwe kiti singa Nobert Mao yamanya nti ayagala bwa speaker ekisanja kino bwe yandigezo okwesimbawo yali badde yadizaininga damu DP n'afuuka owenaalemu n'owula abansi bambi bwakikoze kati omubaka yenna agenda okubeera nga atwala obwa speaker one ayina kuba nga ava mu kibiina ki ekiri mu buyinza gwe Nobert Mao kikulekawa agamba baka bamugwira amasimu bamusabye ekabira kenjogeddeko akazinga ko kakwata omusango ogwo kagwewoleze gugwira amugafuka akantu katukatambule tarujuwa omuliro zekwezi leta akantu tamaguzira ko leta akantu ifa abali eno tusubmitinge na tarujuwa omuliro mzee ikwezi ekyo nze kimbadiroza bobe nyini ko yasaja kikuru bawutuleke kabira tutuleka amateeka tubayinza amateeka tusigale eno zabike emipiira mzee cyani kya mzee ikwezi cyani kya lutama Wachisiga wachileza tu lao ringi tufune ringi babo nabone emyaka bakulirira abalabi baffe abatugobera ku mikulu gyaffe thank you so much munaje bisinzira okutulaba mugamba mutya wano muti wa Kampala obudde busibwa kinyika gobe simayo gyoli onako obusibira utya tusubire onako batamudde bulungi tuze twogeremu ko kumboze zitambula ko mu gwanga naye tunazitandika kokko kanyina kusaba kyali wangu nasuka babuzeeko luvanya tukumewo tubambagge osita muganda wange ndi bulungi obulangu ogamba ki se tabulina tabu yonna ogamba ki Ebron Media sina tabu mukama akyakuuma akantu nga kakwegeza wetwabibala obitambula katonda yatwelendeko ettaffaali okay ali ku Ebron Media ne ku Focus TV wona wosinzidde okulaba channel zino ez'enjawulo webalinye okubeera ng'okikola ali mu ggwanga Uganda nga gwe byokola oba oli awo bitambula nga bwe babibala kyebalize mukama then ate nga bikyagaanyimu nawe remezaamu tomanyi nti bijja kola ki bijja kusuluka otherwise nze Ade Wilberforce Kirolo Muyanja wendi wano wala Ade yes sir tuogera ku nsonga zino wammanga eya olwo ya speaker yes waliwo ne ya honorable okusajja we Nakaseke Lutamaguzi afaaki ne musajja mukulu abo babiri ba ebigambo biwasanga inside ne side abo babiri ba basimenje gunagwera naye ogambe tusoke ku eya Kadaga sorry eya Amongo ne Mao awera nkolokota era musuze entebe Mao awera nkolokota okubeera nga asigukulula Anita Amongo Anita Amongo nga ayagala nnyo awantu awo Mao agamba yola mbaki nga basusse omukubira amasimu babaka banne okay ali ku mikutu gyaffe gino agoberera nsoka disclaimer byenjogera sinza asembayo kola ki okutegeera newankubadde nga byonna byenjogera mbivunaanyizibwako ebyange so oli aleme kubaya agambe nti ayegunje byange nze mbyogedde nga Ade okay okusinziira ku byafaayo ebya parliament y'eggwanga Uganda byakusinziira ku history bagamba history repeats itself yeddamu yediringana ensi nga Uganda ekyafugibwa abazungu before 1962 nga ba governors be bakyali mu ggwanga Uganda bwe baavaawo balekera Uganda okwetwala okwefuga nga yeesalirawo ku ebyo oba ku democracy wayo nga balina okutambula mu 92 Muteesa bwe yali akwata entebe ewa president governor yasooka eyali ng'essaawa ezo bagiyita National Assembly ate nafuuka parliament omukulu Petel yalina muyindi yalinga speaker essaawa zino ye ebiseera balinga batulamu gye bayita Assembly National Assembly ebiseera bino bazze bakyusakyusa tulira ku byafaayo bitonotono byemmanyi ku ggwanga lyattu Uganda nti bajje bakyukakyuka mulembe gwa Amini tebyaliwo eyo omukulu parliament yakola ki yagina ye yagamba nedda omukono gwavugisa gwakima kusalawo
era yasalangawo obusazi kyekigenda okukolebwa. Bwe tukomawo mu biseera bya tugende mu eno regimu gye tulina eya President Yoweri Kaguta Museveni mu 96 atuuka ateekawo enkola ey'okulonda be bayita bammemba ba sipiika abagenda okuba nga baliidinga oba okubeera nga bakubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga. Mu abo abazze babeerawo, kano njagala alaba akawa amakulu, abazze babeerawo bazze nga beddiriŋŋana naye omu aba vayisi wa munne Sekandi Kadaga njagala kugira buli wadde abeera ani vayisi wa munne era nga bw'avaawo vayisi yakola ki nga kibanga ekyasalawo edda. In fact nze ntuuse n'okujja mu debate eno kati gyempiseemu ndowooza nti kiringa ekyalabwa edda. Ate n'ekirala basipiika be tubadde nabo ababaddewo babadde bafuga ebisanja 2. Kyova olaba sipiika aliko Triple A yalwana nnyo okulaba nga yeddiza constituency ye akomewo muki palamenti. Okubajjukizaako katono, ekisanja kyalimu kyasaavinga nga sipiika kyali ayina kimalako nga deputy. Wabula omwami Oulanyah bwe yafa ye naakola ki? Nalinyisibwa amadaala mu 96 waliwo omwami gwe bayitanga Yumbe, erinnya bwe mba nga siryogedde mu. Omwami ono yali ali deputized oba deputy we ye yali omwami Sekandi Edward Sekandi yali deputy we era yabeera deputy we ndozi emyaka gyalinga 3. Mu 21 Sekandi n'ayitawo n'abeera ani n'abeera sipiika. Era sipiika Sekandi bwe yatwala owa sipiika yalinga ali vayisi we gwe tuyita vayisi ndoza deputy mu lulimi olwangu yali Kadaga, ayitwala Kadaga. Rebecca ayitwala Kadaga n'abeera deputy ekisanja kya Sekandi kyonna. Mu 2011 sorry, Edward Sekandi avaayo ku bwa sipiika abadde deputy of course yakola ki? Alinnya amadaala n'atwala obwa sipiika. Rebecca Kadaga n'atuvuga okuva 2011 mpaka 2021. Era bw'atwala 2021 yali alina vayisi oba deputy we gwe bayitanga Jacob Oulanyah. Bw'avaako 2021 Jacob Oulanyah ateekinga ki? Entebe y'obwa sipiika. Bw'ateeka entebe y'obwa sipiika, omukyala aliko saawa zino yafuuka yalondebwa kubeera ani? Omumyuka we nga deputy we. Mukama nga bwe yasalawo mu Maachi owa 2022 omukulu n'ava mu bulamu bw'ensi eno, Jacob Oulanyah n'afa. Byonna byaliwo ebyayogerwa naye bwe yavaawo deputy we yatekinga over. Tekiba obvious nti bakigaba bugabi naye era balonda obululu, bakuba obululu oli najja n'awangula. Wabula tujjukire nti influence ewanguza ono einako gyeva gyetuyita above. Because above oba tayagala otekinga ekifo ekyo tatusobola kitwala mu parliament. Secondly, numbers zidetermininga kinene. Numbers ziri mu parliament tukirize tugaane n'ekisanja kino kye tulimu 2026 NRM yesinga ku ki? Ababaka abangi. So kaakati omubaka yenna mbadde nkusimira omusingi wa sipiika yejebuze butambulamu. Omubaka yenna agenda okubeera nga atwala obwa sipiika, 1 ayina kubanga ava mu kibiina ki? Ekiri mu buyinza. Gwe Nobert Mao kikulekawa. Agamba baka bamugwira amasini bamusabye ne bali babasabanga n'okukola akasala eddiiro
nonko yakasadiro yatuka mu parliament naye yakitunulamu omutegedde Mawokota Yusuf Nsibambi yakyegezaamu. So what determines speaker wa parliament y'eggwanga Uganda naddala mu parliament gye bagenda ye 12 olina okubanga at least oli mu kibiina ki kubanga over numbers newakwatisi bonna tesobola okuwagira ne influence eva eri waggulu museeke eva waggulu esalawo nti ono abeeki speaker kakati okulekanga ateekawo competition ey'amaanyi ali mu kibiina kiri ate era nga above amusonzeeko ki Mao bakola endagano n'enalimu ne bamuwa obwa minister ne bamuwa minister kati bawe yandisana wina kisanja wina mu bwa speaker ati kizanya kiba kya buli azamaanyi ani chairman wa party ya NRM president yule Kaguta Museveni chairman owa party number nze nange ne wembazi kiba kya buli azamaanyi okukwata n'osemba omuntu atanaba kusala diri okuddamu mmwe direct kikola bwe kiti singa Nobert Mao yamanya nti ayagala bwa speaker ekisanja kino bwe yandigeeza okwesimbawo yalibadde yadizayini adamu DP n'afuuka owenalimu n'olaba Nsibambi bwakikoze kati n'agenda okwesimbawo gye ewaabwe nga waki wenalimu simba wakati awo tukirabyeko abenalimu bamwami Kasolo bewaana twali dda kanji nzedde mu nyumba y'enalimu omanyi nti obamma wajja amaanyi awo ati kati osobola okubeera nga gwe kyotulaga oba kyotugamba naye ffe eno mu kiki kifaananyi kyotusiigira secondly history takubakinga history tali ku saidi yo buli azze ng'alya obwa sipiika abadde mu pate efuga secondly tugenda kutuula babeere nga bakusemba abali mu parliament mu nyumba wali bani abagenda okusemba bibano ba member of parliament abalondebwa Mao oyimiridde otya nabo nga waliyo lya kimanyi NRM yamuleta mu kifo kyalimu olusi yali awangudde n'okuwangulwa maybe NRM yamuleta muki emuyirawo obubiri ayimire ku Mao. So tugenda mu kulonda maaso awo bajja kuteekateeka okulonda essaawa zino agoberera emitimbagano gyaffe gino abakalaga interest basukka mu bana abakalaga interest naye jjukira nti memba wa nabadde nja kwewuunya nyera mbadde nja kubeera nnyo kulaba competition singa sipiika deputy we avuddeyo okategedde singa Thomas Tayebwa avuddeyo n'agamba nze bannange njagala tetujala competition eri very stiff lwa nsonga ki nti ne mu biseera ono lwatabadde ewa Mongo oli abadde akwatamu kyekyali olanya nti yali entebe agikola kisimpya ekintu kyagendamu kisi kipya kintu ki akibaddemu weewawo qualifications azirina one because is a member of parliament Nobert Mao is a political leader abaddewo wano amanyizi w'eggwanga yes kubanga atali mu student kitegeeza ebyokukola abimanyi being a minister exposed seza ne parliament esobola okukola ki ogitwala mu maaso naye biri byonna factors ziri ezimweyiminya so era nze ndi omu ku abo balowooza nti race bwe begenda kubaawo ejja kubeera mu kibiina ekisinzaamu ababaka abangi ayinza okuwadawadako ekibiina ekiri mu opposition nayo kirina babaka baki ekimyuka ekiyodde oluvuganya yes nga kirina ku babaka bangi kiyinza oteekawo competition naye saawa zino Mao nze nga nze ayise nno akutakola mu Galumonde olwa history ndabanga kibulamu natuvuddeyo esaliddiira omusajja Lutamaguzi Semakula Wilson ayagala kutwala munne mu kooti amutemako ebigambo alaba emikutu gyaffe gino Focus TV wamu ne Ebron Media. Thank you so much okubanga olaba munzikiriza tuyiseewo bakama baffe batuteeka mu kasente aba Focus Vet Services bagamba nti bawo omukolo sirika dawo
tula mu ntebe kalkulate todda mukubira ba service providers masimu kubira mukungu wa focus yekka owaye kino kiri mukitya akutemetebere service zonna azikuwe eba naffe aba focus from the chicken supply bagamba nti wamaze okusoma tonafuna mulimu ewaka waliwo kafuti 15 funa yakatimba kubaka amabaati jangu bakuyigiriza okulunda enkoko ez'ennyama era n'akatale bakakuwe bakakuwe bagamba bwe balo girunda bakubira essimu bakuyambako gitunda sibya kuluna wonooleka nedda ssebo bo bennyini ate jjukira bakuyigiriza okuva kato mukula nabo step by step wikisi 6 kilo 3 enkoko so ensonga ya kwezi munakantu munnaffe ali mu kantu nation naye nga mujjukire kwezi Robinson oyo aludde mu mawulire very long time namuwulirako ku radio ezimu ng'asoma amawulire so kwezi is a legendary mu mawulire naye takyali mu mainstream takyali ku TV na radio ali eno mu kantu gyanyinza obulamu era nze nganze omuntu mbeera inspired naye kuye olw'ebbanga lyamaze mu mawulire ate okulaba ng'akola by'okola teeza oba ogwanoga kituufu kitegeeza bye bitukola bina omulama gye bitutwala so kwezi Robinson muzeeyi wange oyo kye nalabye ekiringa kye nenyamiddemu nakyo nti waliwo kye bagamba okunyigiriza ennyo ennyindo eyunga nejja omusaayi omwami Lutamaguzi senga yayogerwako ekikoma mpa ndowooza yange singa munnamawulire ono yamwogerako n'akiwa time nekikola ki najjayo omuliro naye kwegamba munnamawulire yalemezzaamu yagiwadde omuliro n'atuuka n'ekiseera nga newebeera kwegamba egamba nze nkooye ayongerako ekigere ekyokubiri naye simanyi oba obujulizi maybe abulina because ekyabatabudde okubeera nga abadde amugamba nga bwe yagenda ewassale era alina akasente keyajje waani wasale era balina n'endagaano gye bakola ki kati ebiseera ebisinga eno mu mawulire oba tolina bujulizi bulabwako ogenda mpola so kati muzeeyi kwezi tomanya alina abantu be bakyaza abajja ne bakatiriza ensonga ezo tomanya nti ayinza okubeera nga byayogera oba byateeka ku social media ng'alina backup by evidence alina proof nti kati kituufu wakikola era obujulizi abulina obula waba tabulina awo wemusaasirira waba tabulina weekola ki wemusaasirira kubanga olwotuuka amateeka negakola ki negalamula obujulizi buliwa nti munnange nti munnange awo yoluzeeberikuta era nze mbaye mu bwangu n'ekitalo era bakasija kali serious nkakubira essimu nenga muzeeyi wange nyiza obutajja mu kamera kufukamira naye ekola ki nsaba kisonyiwa ne wano omanyi ebiseera ebisinga tuba ne bannaffe bangi twogera bingi ne bannaffe bangi naye wefumitirizeemu ggwe wekka omukulu Lutamaguzi wenyinza kakati naye ate omuweyingira mu sayidizi zino nti gwe aloopa obadde otya mu bantu obadde otya eri banno tujjuke tugane mu ba MP abali voko mu ba MP ababadde balumba abantu directly tomubuusa maaso era naye twebuuza singa bano b'obadde olumba directly nabo bajja ne bagamba oluusi ebyanjawalya byotwogerako naffe twekoleze eki tukozemu omulimu alina amannya ge yaleeta ffe ge tutandise okuwulira nga kye bayita abanyampi omusajja ogwo so kakati muzeeyi wange Lutamaguzi yavaayo n'atugamba takkiriza mu kooti zaki za Uganda era n'omusango gwe yagamba gwe baamukuba akalulu k'ennakaseke tagenda kujja kola ki mu kooti tubuuzaamu muzeeyi waffe wa MP omulonde eyalondebwa abantu kisaaya kino kigambye okuggwako ogenda mu kooti yaawa
Osanga yekubya mu komutima. Namalira ku mu Uganda. Nati watugamba Uganda tezikola. By the way, atagana by the way. Eze Uganda tezikola. Kakati Muzeeyi Kwezo mutwala muzaawa. Ate abaganda bagamba. Merembi timunyanjala. Malagalya. So kakati olutalo lw'abaana ababiri nze mbadde ndowooza being trusanze ku social media wate beesinkanako bantu ku bantu kwegirayo ki bate beesinkanangako ku muntu ku muntu kwekuba oba kweyisa mu bigambo physically nga lubadde na social media zimbadde nsaba lusigale kabiraako luba lugwera olutalo lwa Muzeeyi Kwezi lusigale ku kabira aka social media kubanga naawe Lutemaguzi oli mulungi mwaka akabira TV ozina access oyina access ku radio buli omwe ayabye munne nkola ya ghetto bulwa ya street bigula ku street eri kuyinza police ekikonde omwana wa street bw'omusanga ku street bugwera era omukuba ng'ekya kwekikira bugweraawo eteri kooti era amateeka agafuga street toli genda kulopa ki police kakati olwokuba gubadde ku social media kekabira kenjogeddeko akazinga ko kakwate omusango ogwo kagwewoleze gugwera amukafuka akantu katukatambule tarujuwa omuliro Muzeeyi Kwezi leta akantu Lutemaguzi leta akantu ife abali eno tusubmitinge na tarujuwa omuliro Muzeeyi Kwezi ekyo nze kyembadde ndowooza bo bennyini nkola kisajja kikulu balutulekere kabira tutuleka amateeka tubayinza amateeka tusigale eno zaabika emipiira kyani kya Muzeeyi Kwezi kyani kya Lutemaguzi wakireza tuterawo ringi tufune ringi babona bonna emyaka bakuliridde oli Lutemaguzi yagambye nti akasajja akakulu ebive ne wa Muzeeyi Kwezi naye akasajja akakulu kakaaba nodda n'okuba emiranga mu bantu so omuzeeyi n'omuzeeyi begudde malaka obukookolo bugengana obukookolo bugengana bwegweko so tuleme kulabawo kooti bwe tugenda mu birungo bya kooti Lutemaguzi yandi baatoowa enkizo mukko Muzeeyi wange Kwezi bwe birungo bya kooti nobba ne balooya noteekamu ekooti ogimanyi nayo noteekamu kasente tujjuke nti waliwo yajjayo omusango yajjayo petition ye lwa kasente withdraw yagenza okujja nga akasente akeetagibwa kakola ki abamu bangi tulina emisango egimaze emyaka 2-3 tetunaba giropa lwogezaako looya akugamba ekitone nnyo miliyoni meka ogamba why sogegudde emabega ndiguteera maaso so okijja mu kubeera mu kooti n'ebirungo byayo bigobererwa Lutemaguzi ayinza okuba ayinakowa nawo ku siteepu lyaliko waggulu wabula ate kyensaba Muzeeyi Kwezi nti bwe lubanga olutalo luwedde omuntu omuta omuvaamu notambuza obulamu bw'omu maaso n'akantu katamu naye kati endowooza engeri gye tuli mu kantu ayinza okuba naye bw'ati bwe wadde asurviving era Lutemaguzi yakikonyeko n'agamba nti budde eri mu buti ebutukolamu banya ssente banya okuba wesasula noonoona erinnya ly'omuntu okuba bagenda kusasula so kaakati omukulu oba olina engeri gy'omulamu omugayi waayo kati ndekankole ndekankole mulimu gwange tegugwa baterese engeri gyanagenda nga erinnya naye alikyusa era okuba ekya n'owumba ojjukira omugenzi gwe bayita omugenzi Tamale Mirungi yajjanga mu kamera bw'ati n'abayisaamu enkya najja n'abikkirira namukulu n'amuyisaamu paka waggulu enkya najja n'awumbawumba kakati osobola okuba bwotyo bowumba ngalo kuba Lutemaguzi muntu we ekabanga kantu kakolera ssente koteri gwomukozemu omufunyemu ki so that is my submission ku bantu abo ababiri akatalekeka tuli mu bulamu buno bwaffe obwa bulijjo Makerere University yatikidde tujja nayo ninjagalidde nga akatalekeka nsaba Uganda wano we tusoma ne tukuguka ne tubeera n'ebiwandiiko byaffe but when it comes to reality hustle like a drop out yiriba nga atagendanga ku ki ssomero because sente teriiko mpisa
sente terina lugezigezi, sente terina mfuga binti waijanga oyina kusooka kumpa bipapula. Basics zaayo ze zimu. Eyasoma atasoma buli mwe asobola okukola ki sente. Ekyokubiri, sente eva mu mulimu gw'onyooma bw'oba ogenda ogibanki nga tebakubuuza yaawa. Bw'oba ogenda okugula akamotoka, okugula akagaali, okugula kaswiiti, tebakubuuza sente wagikoze mu ki. Yasomero si yasoma teyasoma. So tujjewo amawaggali. Be batikkidde tujjewo amawaggali, tudde ground tugende mu field tuyiribe. Omulimu gwo kyabuze? Yes. Olwo wagusoma? Tandika ne guno. Nga guliba okola ki? Kujja. Otherwise, siyinza kubanga mbazzaako engalo. Mazima. Obadde mulabi mulungi nnyo wa Ebron Media wamu ne Focus TV. Tulabagane olundi. I sign out. Mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo, gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange.